Uganda bakugamba nti bw'oba oli serious weka era nga buli lukya munanga talina data oba tomanyi kiki ky'omiisinga waneeno mu ggwanga Uganda. Buli lukya tubaako n'akapya ke tuleeta. Osaawa eno wenjogera mwana muwala Nyangoma Patricia abasinga obumungi gwe mumanyi nga Patricia Ghetto Kid wamu n'omwana mulenzi amanyiddwa nga Victor Luze. Bano bawambye omutimbagano. Nkwaniriza wenna Yona gy'oli yona gy'osinzidde weebale kubanga weekumidde ku NCK TV, weebale kubanga oli naffe. Gigenda gitya gitambula gitya yaba ng'oli ludda akadde nga kano naye nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga wobanga obadde tonaba nyiga ku kade ako nti bw'oba onyoonyiza akade kakuyambako okubanga otegeera singa tuba tutaddeyo amawulire bunambiro lemwa kubanga omisinga lemwa kubanga ate ofuna amawulire nga gayiseeko. Waneeno bw'obanga onyiza akade tuba twakagateekayo bwe tuti ne kakutegeeza awo n'odduka bunambiro ne weerabirako. Amawulire aga trending nga munnange ga mwana muwala Patricia nga wena kugambye nti amanyiddwa nga Patricia Ghetto Kid naye nga amannya g'amatuufu ye Patricia Nyangoma n'omuyimbi waffe ja Victor naye nga abasinga obungi bamumanyi nga Vitaluze naye nga amannya g'obuzaale ye wajja Victor. Ono nga muyimbi waffe waneeno mu ggwanga Uganda. Oyinza omuyita R&B Afrobeat singer era nga tukimanyi nti era he is a songwriter. Alina titles nnyingi nnyo n'obuntu bw'akolakola naye nga kyensobola okugamba nti essaawa eno aga trending oba agaliwo nti bali mu mukwano ogw'ekimemmete n'omwana muwala amanyiddwa nga Patricia Ghetto Kid naye nga nkugambyeko nti amanya g'amatuufu ye Patricia Nyangoma. Gyebuvuddeko Patricia yali acelebratinga birthday ye. Mwana mulenzi Vitaluze yagenda ku mukutu gwe ogwa Facebook oba giyite mutimbagano naaba nga amuteerako obubaka naye mu bubaka obwo yagamba nti happy birthday little sister. Abantu ne bagamba okay kumbe si katooke naye ate ebivuddemu kuba katooke ate kati mbu agayitingana agali mu nkuuwo mbu bali mu mukwano gw'ekimemete era nga ssaawa yonna mbu tujja kubanga tulaba embaga ey'ababiri bano which is okay kubanga olwaki njogera nti kiri okay. Patricia muntu mukulu gyevuddeko aneeno yamala senior 6 kyemanyi nti ssaawa yonna oba ali mu institution oba ajja kubanga atandikako institution. Nakoma okutegeera nga Victor ng'ali ku university so simanyi oba naye yamala oba akyasoma so bantu bakulu oba bagenda mu maaso n'embaga yaabwe nga we tuwulira oba bya bulimba. Nalabyeko abantu bangi nga bavuddeyo kubanga babawishinga nti munnange nti bakitwale mu maaso kubanga bonna bantu bakulu naye byonna nga bikyagenda mu maaso. Bino no bitandikidde ku ki? Waliwo gundi trending ebifaananyi ebitrendinga nga Victor Luze waliwo omuwala gwe yabadde naye nga bali mu kwekiisinga era abantu ne bagamba nti oyo Patricia era ebifaananyi ebyo kwebiri bingi awo ku mitimbagano bitrendinga naye ate mwana muwala Patricia avuddeyo n'agamba nti si nze nti bantu mmwe muyitiriza okubanga munsibako ebigambo nti guno si gwe gusoose okubanga munsibako kino nti luli mwansibako nali mulwadde nnyo nga ndwadde ng'omuntu yenna lwaluwala ne munsibako nti mbadde nzijamu olubuto nti ekitaali kituufu nti ne musiba ne ku dayirekita waffe mbu yali ampadde olubuto nti ekintu ekitali kituufu nti kyampisa bubi nnyo terengenda mu depression nti neera mutandise nti ebyo bifaananyi ebitrendinga nti mu butuufu si yenze oyo muntu mulala mumunoonyerezeeko nti si yenze nti sobola kwegaana nti Victor Luze simumanyi nti mumanyi era mukwano gwange nti era nga yagamba nti ampita sister we ka little sister nti so tetusobola kubanga tweyagala. Oyo Patricia yeewakanye mbu biri ebifaananyi ebitrendinga mbu si yeye mbu era omuntu ali ne Victor Luze mbu just muntu amufaanana
oba oliawo mbu mumufaananyiriza okuba nti yeye naye agambye si yeye, mbu Abannayuganda bambi muyitiriza mumumalako emirembe mukazi wattu, mbu mumuteekako kino ne muteekawo kiri ne muteekawo kiri. Bagambye nti nange ndi muntu. Nange ndi muntu naye mukisuusizza kubanga munsibako ebigambo nti mu butuufu oyo si yenze. So naye babaana bakattiriza mbu yeye era mbu ababiri bano bagezezaako okuba nga baleetako ebifaananyi ebiwerako nga bagezaako okuba nga baprovinga point nti oyo Patricia. Naye ye Patricia bagamba nti banange si yenze. Ate ye Victor Luzi yabadde tanavaayo kubanga ayogera ku bifaananyi bino mbuno oba ki naye ye Victor ali mu bifaananyi naye ye Patricia agamba si yeye, mwalabye bubi nti omuntu oyo ayinza okuba jasinga amufaanana obumpi maybe n'ebirala nti naye ye si yeye. Naye ate ebyo ebiyitingana bagamba nti bapulaninga mbaga. Ne tugamba oba oli abaagala tukola surprise nga tebaagala bannamawulire babafokasingeko nnyo, naye abamu bagamba nti teri kigenda mu maaso nti ababiri abo just mbu banoonya fame nga omanyi ebya Uganda nga bwe bibeera, mbu baagala just kola mawulire babogereko batrendinge, mbu naye tewali kigenda mu maaso wakati w'abo ababiri. Naye ye Patricia nga wenkugambye akalambidde abagambye bannange si yenze, nti munoonyereze bulungi omuntu oyo yaani, nti oba mubuuze Victor ye kennyini yasobola okuvaayo n'abagamba nti banaye omuntu ono yabadde Patricia oba si yeye. Abagambye ekyo mukikole, bwe munaakikola mujja kuba nga ddala mujjayo amazima gali gennyini, naye yabagambye nti si yeye. Byonna bye mukola mu butuufu mwogereko mpola, ebifaananyi bye mugjeyo ne mutandika okuba nga ate mubiteekako mubitrendingisa agamba si yeye. Naye nga Patricia bambi era naluli yafunako ebizibu ng'ebyo bwe bityo era natrendinga nnyo naye kakazi katu bambi kaali kalwadde. Yali mulwadde naye era nga bw'agambye bamwogerako ebigambo bingi ate nno nga ababyogera nga abantu nabakulu bamwogerako bagamba abadde ajja mu lubuto. Ate by then nzijukira oba yali nga amaze senior 6 oba yali mu senior 6 awo in between ekimu ku ekyo kye kituufu, oba yali amaze oba yali ng'ali mu senior 6 awo nno ebintu ebityo ebyabeerawo. Era n'agamba nti bambi byamuyisa bubi nnyo n'agenda mu depression nga alina okusiikinga counselling alyoka akole ki atereere, kubanga agamba nti munnange naye alina abazadde. Naye omuzadde awulira ate omwana we nga yatrendinga ku social media, nti omuzadde awulira happy nga omwana atrendinga ku social media nga trendingako mu bulungi, naye ate omwana kusanga nga trendinga ku social media naye nga kimutrendingisa nga bintu bya bukaba. Agamba nti bambi si kirungi, n'abazadde mubateeka mu mbeera y'okuba nga bakola ki nabo mubateeka mu depression n'okubeera stressed. So agamba nti bannange mundekeemu nze Patricia waabwe nyina bingi nnyo ebyokulowoozaako naye ate si ebyo byemuntaddemu. So munnange ge galiko, ekituufu kye kiriwa, kituufu baagalana oba nedda, naye ebifaananyi baleese bingi ebiwerako nga bali babiri. Naye nga wenkugambye nti oli bulijjo abadde amuadressinga nga little sister, tomanya oba mu bifaananyi just bali as a brother and a sister, nakyo kisoboka, oba nga ab'emikwano just nakyo kisoboka, being a friend nakyo kisoboka nga just they are friends ne babeera bwe batyo ne bagamba ne beekubya ebifaananyi bwe beesanze bwe bagenzemu kukiringa bagenzemu ani yabagamba nti omwana omuwala tabeerako na mukwano gwe nga mulenzi nga teri kigenda mu maaso. So munnange byebyo ebitambula essaawa eno gega amawulire agaliwo aga Patricia Nyangoma oba muyite Patricia Ghetto Kid. Bingi nnyo era nga nkugamba kimu nti ow'omukwano ali atena subscribinga ke kaseera oba nga subscribinga ku channel yaffe, ringing that notification bell, sharing, liking, saako n'okuba ng'oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde. Naye ng'ensonga zeeyongera okuba nga zirandeera zeeyongera okuba nga zigenda mu maaso,
atulindiridde Victor Luzi yakyogerako ki ajja kuba atugamba ki mu butuufu yeyo oba si yeye balimba oba yabadde ne Patricia oba yabadde ne mulala nakyo ayinza okuvaayo n'akiralifayinga ye abange lwaki akiralifayinga ani amubanja kyemmanyi nti batambuza bulamu bwabwe era nti omuntu wabeera musanyufu tewali abanja so wabanga kituufu beeyagala tubagaliza birungi byereere oba nedda bebamanyi naye nga amawulire gego agali ku intaneti essaawa yakakati naye nga Patricia yekubidde omulanga nti bannange mukole ki mundeke siyenze mundeke nange mbeko n'emirembe ng'omuntu mumazeeko emirembe buli olwakedde kino buli lwakedde so kyonna kyekiri fwe tulinnya okuba nga tugabatuusaako nga nkugamba kimu nti gwatana subscribinga kekadde okuba nga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde buterevu tujja kuba nga tugakuwa sigala naffe tovaawo.